Ano wotobadde. Kyandiru yajja wano. Yankubira. Namulaba. Naye yanyigamu. Kyandiru tewali kimunyiiza. Ekigambo kye waboogerako tekyali kirungi. Ekyaki? Kye wayogera. Nti ki? Nti balina ki? Nti balina ebyoya. Kati tebabiina. Ate n'okiddamu. Ate tebabiina. Anti buli omu akimanyi nalaba namulaba ng'akanyuga kaadi musimaya as a woman. Ebyo kati tebikyakola. Bikola. Anti wuliriza otulo tubula abo batategeera. Nze sobola kubulwa tulo ku kintu kye nayogedde nga mmanyi nti kituufu. Kati awo navaawo. Temwaliyo ku mulumbe. Wae saasobola ekisooka ebintu by'abafu kati ennaku zino. Tewaliyo ku Julius. Saaliyo ng'emazima. Lwa nsonga bbiri. Ekisooka ebintu by'abafu kati mbitya. Sinnaba kuddangolo bulungi. Maama oli ddangolo ddi? Okuva kwani ku kato? Okuva ku kato. Ne bwe ndiba nga tekinneetaagisa kuddangolo. Nja kubeerawo. Ekyokulala ate nafuna omulimu ku olwo kuba nagaana okugenda mmina ebyolumbe biki kuziika. I mean kusaba nga ngenda ku Lwokubiri kuziika. Amugenda ne Bashalom? Bashalom bagenda mu kyaki. Naye okuziika tebagenda. Ngenda munoonya musajja wange. Nja munoonya kankuŋŋaanyeeyoko ku nkalu. Kuwala bino ebintu byonna byonna Zobeeda. Aba yeetaaga mabugo. Era gye tuggweera omuntu aba ayagala ssente. Nga weeteerawo ekigondi. Ngenda teekako kano kagungi. Akasimu. Oli otya? Gyendi siina ttabbo. Kulikayo mu kyalo wadde ogenza kulima ku bijja? Mu kyalo kyawa? Kubanga mbi obadde ogenze mu kyalo. Saagenda mu kyalo. Nedda. Nali ŋŋenze up country namugaa nina eno gye nva up country. Gye nali ndaze waliyo omulimu gwe twali tugenze okukola eyo e Kayunga. Badde manyi wali ogenze kukwatamu ku bijja nga views zigaana. Ate ebijja ebyaffe biri wali bwe bajja. Era juzi ku Mother's Day naliyo ne Maama Nachi, ne Maama Christine, ne Jajja, ne Sister Ruth. Mama bamuzika bwe bajja. Ali awo bwe bajja we yeebase. Ku kkubo kwennyini nnyini. Family road. Awo nga ennyumba gy'olaba nga tonnadda ku Gawucho weewo. Ku kkubo kwennyini. Awo muzeeyi wange waali. We baamuziika awo. Neera kati gwe sibe bakuziika. Ne jjajjange omusajja. Era bajja kunziika awo. Tebakuziika ebyo byammwe baavu. Tolina genda wa taatawo. Bwe nnaakutuka nga sinnaba kufuna wange kwanze nina pulaani ekola ekijja ekyange. Nange njirina pulaani. Nina ettaka lye nnoonya ntandike ekyange. Naye bwe kinaa tekiri ekyo awo. Ku sayidi ya maama. Ku sayidi ya mamange. Era bakimanyi. Era baŋŋamba dda nti wano. Era nakati ne nfiirwa omwana awo. Weegoba dda mu kika. Seegoba mu kika kino kye njagala. Ate bano benkuze mmanyi. So kati biri saabazira gye bali era njogera nabo bulungi naye wali. Wabe wali. Ano wotobadde. Kyandiru yajja wano. Yankubira. Namulaba. Naye yanyigamu. Kyandiru tewali kimunyiiza. Ekigambo kye waboogerako tekyali kirungi. Ekyaki? Kye wayogera. Nti ki? Nti balina ki? Nti balina ebyoya. Kati tebabiina. Ate n'okiddamu. Ate tebabiina. Anti buli omu akimanyi namulaba ng'akanyuga kaadi musimaya as a woman. Ebyo kati tebikyakola. Bikola. Anti wuliriza otulo tubula abo batategeera. Nze sobola kubulwa tulo ku kintu kye nayogedde nga mmanyi nti kituufu. Kati awo navaawo ebyo nabiyinanga luli nga nkyayina abankozesa. Ng'oli ajja gamba mbusimaya company policy, company yaffe banaatulaba batya kati ndi self-employed. Siriiko ebyo. Benkunnyonnyola. Tosobola kiwaamu ka spice. That is what came to my mind. Adolescence tusoma. Nti adolescence omuwala hips zigejja, ebbeere ne lijja, ebyoya ne bikola ki? Kye kimu n'abasajja. Okitegedde? Ebyoya bijja muno ne muno okitegeera eddoboozi ne likyuka. That's signs of adolescence ate as the signs of adulthood. Kati kye nali ngezaako okunnyonnyola ye teyakitegeera yakijja out of context ye n'aluma olw'ebyoya. Kati ekyo kyamuluma ebyo babeera baagala
kwatachingirako buli bu cheap popularity mu abantu bagambeho bannange ayogera atya ku mukazi bwatyo ebyo yabiyina naawe obiyina nange mbiyina anti obimwa naye era bagamba nti bawakisinga ki kyoga bawakisinga mpewo nviiri byebyoya so ebyo kati abiveeko. Let us go back to what was I saying. What I was saying, as a group, individually, Cindy aina chakola, Lilian aina chakola, ne Jackie aina chakola. Jackie aina music we. Jackie ale mulebo yaffe. Black Horse. Mamu. Twamusaininga. Black Horse nze mwogezi waabwe. Era nsasulwa. Nze PRO waabwe nsasulwa buli mwezi. I don't know kuba Gendo obuze Sharon I get paid every month. Kyoka no kuba omuyimbi. Omuyimbi nze Sam kuba nze nateesa ku group. Era explanation yange yali nti as a group right now they have grown. Everybody has their individual problems. Harnessing them for a full year. Nti bayimbe nga bwe bakolanga edda kiyinza obeera ekizibu batya. Nti Cindy olunaku olwaliro ayina bandi ye. Cindy baba ayina bandi ye. Ogenda muwa ssente mmeka alekewo gigi ya Autospa gy'akuba buli mwezi. Alekewo gigi ya Emini Pasha gy'akuba buli mwezi. Alekewo gigi ya oba Monte gy'akuba buli mwezi. Ajje kutuwa naawe. Kuba ye kyalina okutunuzaamu nti bemba ngenze ku Autospa bansasula $5,000,000. Ekyo kitegeeza nti gwe azze okubuukinga Blue 3 oba management bebe yagala agenda ayimbe nabo ku olwo aleme kuba gigi ya Autospa olina okumulaga nti omuwa ssente zisinga ku zino. Okitegedde? Eyo reunion baagikola, yes, for the money and for the love and everything, but is that going to work every day? Yanga baba ina tour. Ekyo sikiganye, but what is going to be the cost of the tour? Kyenjagala okunnyonnyola. Anti omu ku bajja kuyimuka bana abalala. Kati anti kyenkunnyonnyola nti tekikyali viable. N'oluyimba lwe baayimba terwatambudde. Gw'obadde okimanyi nti baayimbayo oluyimba? Nduyina mu mmotoka yange. Ndumanyi. Lwatambudde. Kati dynamics zikyuseemu. Ebirooto bye bagoba luli ekyatwala Cindy omujja mu kibiina nga baga nti yagenda ku holiday. Kati olunaku lwe yalina ssente eziza ayagala agenda ku holiday ng'ate omuzza mu bino. Kati azadde abaana. Cindy alina abaana aba? Basatu. Tosobola kyekimu ne Lilian. Oba otegera kyeggamba. So saagala njagala era nalaba abantu ku social media nga a couple of fools, a couple of nicompumps nga ziteesa. Olw'okuba sima tebaagala Cindy bashiba. Nze tebinkwatako. Bangamba mboli shiba oli. Mpagira shiba. Ate ogutali musango. Shiba baanaakola ensobi era njagyogerako. Ogutali musango. Ate Cindy baakola ekirungi era nkyogerako. Cindy nze gwe bagamba nti saagala Cindy namuwaako gigi. Eya ssente empitirivu era n'agikola. Ne mukubira ne mugamba aba banka bakwagala bagenda kukubira abakwati. N'aŋŋamba okay. Ne bamukubira n'abawa manager we ne bakkaanya n'ajja n'ayimba ku ssente empitirivu. Nga baakava mu bbato. Yes. Kati nandibadde nga nti nedda. Cindy gwe mwagala nedda mufune shiba. So I don't want that rubbish. I don't want manipulation. Nobody is going to manipulate us. Ne bw'onookuba enduulu. Social media noise tekyanyeenya. Of course, waliwo ekintu ky'olaba nti maybe nayogeddemu bubi awo. Ekyo kyo kisobola okubaawo. But I spoke about Mohe and you want to manipulate me because of Mohe. Nogamba bannange yadiminiza abakazi tebalina byoya. These are stages of adolescence. Ekyo ekisooka. Ekyokubiri, Stella Nyanzi baamulopa mu kkooti nti awemula. Omusango ogwo genda onoonyereze bwe gwaggwa. Ebimu ku bibuuzo ebyabuuzibwa abantu nti be baba bagamba nti kino kibi nnyo. Waaki waliwo ekigambo kyakyo? Ebigambo ebintu ebibi tebirina bigambo. Basongamu bisonge. Tamale emirundi yagaa nti tosobola kubeera nti gwakyogeddeko oli mubi nnyo okusinga atambula nakyo. Yes. Atambula. Bekuba nga okutu kubi nnyo Zubeda wakyo otambula nakyo.
Ninowulira. Thank you very much. So bw'oba okwetaaga nga society eraba nti okutu kulungi. Naye tokujjayo genda ng'ate okulaalaasa. Kati waliwo ebitundu bye tubikka. Ebyo ebisigadde bya buntu bulamu. Ebyo bya buntu bulamu. Kati obuntu bulamu, it is you who chooses whether to apply it or not. Ebyo kati nze saagala biwulira. So Jackie, you're my friend. Sometimes we talk on social media and I love you so much, Jackie. My dear, my darling. Naye move slowly if I were you. Ekisinga obukulu kati Jackie olaba kyalina okukola. Kati ayimbe. Kuba kati Blue 3 show yabwe yawedde, it was a successful show. Kati bagenda mutuwa. Kati baba bagenda mutuwa bagende. London. Bagende, ffe tulina buzibu. Ate ekyokulala abantu balekerawo okugamba mbu simaya kasiku yayogerera saaga ganti kya Blue 3 oli kati olaba oli asobola okujjala nti Zubeda agenda mu Serena tasobola kuba Serena biki Zubeda wamala okuba Serena mbu bannaye ekize kyasinga okunyiisa kasuku naga nti sisobola kati wasobodde mwagamba mbu tebasala jijjuza kati basobola tebatuteekako nnyo maanyi abantu bagaye mwaswala akale twaswala kati ekyo kyawedde ayogera ebitaliimu nsa ekyo kyawedde tewawulira munika muswadde oyo buli ayogera mubuuze akulage ku tiketi ye tebagula ati kyekyo they want to make noise we give our opinions buli muntu ng'olina endowoozayo Zubeda waali ennamba yeebeerako wano wansi contact us kyangu ogambe nti Zubeda kasuku namulabye ayogera nti ekivulu kijja ssala bali naye nze ndowooza yayogedde mu bukyamu kuba bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ekyo kiveewo naye kati Zubeda I've left my bed you invited me said my friend come we work we share views I'm sharing views an idiot is there saying I want foolery I don't want yes but I don't want nnaku zino buno busati bwe bumu kuwajja Dubai kurumava Dubai nakyusamu abantu bagamba kasuku yes Dubai no si Dubai Mall no Financial Times Square ye Dubai kuliko nedduuka they have good things by the buli muntu agenzeeyo kati buli kamu kano kameka sijjukira but I think jalinga kati Zubeda nzondaba sikyasobola kugulirwa toyagala kamanyiiro era nze bema ntambula wonna wonna wengenda nina okubaamu ne ssente zange chokoleti wange aliwa simanyi abaana bo baamaani bamulya endowooza olabye endowooza bamulya okirabye naye Zubeda kati ebyo ebintu byonna byonna obiraba bw'onootambulako ojja mmanya obugobi bwe tuyitamu okukola ki okubireeta okugenda n'okudda n'okubiyisa entebe nze kati nakyetegereza omulundi gwakusatu ku Heathrow nagenda mu duty free yaabwe babbeeyi eyo Dubai nakagenda bay nagenda ku OR Tambo duty free yaabwe omujoozi gwa South Africa nga njagala okugula nga guli ku equivalent ya Uganda $6,000 ate ng'eri bwe twagunoonyaako gwali mu $100 gye $370 egyawano kati nategedde ate duty free because bo bagamba nti kuno tekuba musolo wano n'eri biba bya bbeeyi wakitegeera ddi nga bwe wali olagawa me I walk just I don't sina maaluse kuba bifaananyi saagala munjogerere gwe balaba Simon okirabye nti ebintu by'okwekwekakweka nabyo tebijja kukola tebijja omukazi yejjeeyo natunulidde Simon ng'ebigambo bibuze akawalata ne katokota ebigambo Simon ne keeki yamulemye omumira naye Katonda bangambye yadde mabbali n'agiwanda keeki ng'ate awanda yaki wano nga takyasobola kuyi gwe nalabye Simon ne musoma body language nga takikkiriza nti omukazi akikoze kazi yejjeeyo abantu wedda mu comment bagatulina wakasuku nze mukyala wange abantu bamumanyi naye mbubu bakweka nze mukyala wange temwagala mbu bajjayo Zubeda nze mukyala wange simukweka nze mukyala wo mumanyi bano abasiru aboogera ebyo be batategeera mukyala wange mema ngenda mu restaurant ngenda naye be tuba tugenda out hotels biki ebyo mba naye okitegeera ne mu bivulu ebimu mba naye kati gwe omusirusiru a fucking idiot
olowooza munina okujja mukulage gwani nedda you are like a maggot oteesa mukazi wa kasuku tumulaba ddi don't give me that fulare nze mukyala wange waali Saimo yabadde talaga mukyala we tatambula naye mu bivulu tebagendako ku restaurant bonna amusanga waka nze mukyala wange abamumanyi omukazi oyoza yakikoze atya omukyala yayagadde ku surprisinga mwami we naye kati olaba ke nalowoozezaawo Zubeida Saimo alina onnoonya komiti efuga komiti mukyala we kwali omanyi buli mukyala abeera ne komiti kati baamugamba toyomba nti nga tontwala mu bivulu nga tondaga mu bantu gwe toyomba omanyi waliwo ke baakola ku social media batandika muba naye ye Kasuku talaga mukyala we mu bantu ali private kati eyo biruma abakazi ne bagamba wakyankweka omukazi n'akiisa mu birthday era bwe batyo bwe batandika ano naye neddoni zere ebweru eyo tuzinye ne batandikamu banange mukyala wa Kasuku waani saasira omukyala bambi mukazi wattu kyaliko biki bino byalaba ndi ku last warning n'akitegeera ndi ku last warning kati waliwo kimala bampa last warning naye oli ne bampa last warning kati eno ndi ku last warning naye owulira kuno nawulidde last warning yakyuseemu nawulidde naye wasukkamu naawe nayitawo wandiko ati zinagezaako omuntu omunyonya kiki kyennakozaawo nga tokiraba gwe naye nga ffe abalabi kati jjukira ffe twamukumamu n'omuliro nze nakiraba tugezaako ndi ku bangambye last warning naye yampadde last warning ne mugamba oli mujjawo omusajja nsinga nanga naye kyoyogera kituufu tewali wendi mujja siraba musajja alinga ggwe neŋŋamba onule son of Namukasa naye ndi ku last warning naye gyegendereze ekipapula ndi kukisembayo ninga kagwanjala naye ali ku last kweni bias bamuwadde ekipapula ali ku suspe akomawo July nga 8 ate teyali ewampuuga nga MC ng'ate atenda bulala najja ne ku social media n'ateesa simanya ow'ebinyeebwa soko gye abaana abo baba nabo njagala buno obuntu buno deno boti ku side sister oyinayo asobola okumpayo kyayi leetayo saagala ali spiced alete ekikopo kimu kyateeka mu plastic lwaki alete ekikopo kimu obadde oyagala naawe ate nze nanywedde wa kyayi producer wange ogenda nywa kyayi naye nno omwana wo producer wa Zubeida onoonywa kyayi bakuleetere ali ku bukuki bw'omwana wange abulya tabeera na kuki omukozi we waaki tomuwa kuki ate kano akaana nakagaana oleeta kuki nga tekandeetedde kamanyiira buli lunaku asimulula paaka naye mbuko kalagala okulaga nti kali organize toli sister leeta kyayi plastic tetujja musobola bireke gwe obadde ogamba ki mpa buno ne buli obwo buki ono soya leeta testis ndabe manyi no nekerawo ebyekisiro jjuza ekigondi testis tetakatera kujjula ate buli nabo leeta ntera bakuwa obubwo ono mwe testis owuwe leeta mukola naye mpa ku buntu nga buwerako mwe testis obubwe kale ne buli testis buli buta tabenyini omukazi yavaayo Zubeida nali nfudde mukazi wa Saimo yajja ne keeke komiti ng'olwo emugambye kikole ku birthday mu surprising tujja kuyambako ate komiti ya mukyala wa Saimo eriko Nampijja Florence yasinga kipika Nampijja tasobola kukwatira ku mukazi we n'asigala kye kimu okusinziira ku bintu bye tulaba byazannya Nampijja oyo wabulabe teetaaga bakantu muniraana yongerako ku buno bunjugu mixinga wano nyongerako butini oli ku soya yekka butugenda otabula mbalina mbulya soya mungi mu kamwa omuntu omumikisingiramu
kati muwekanyeebwa ka testi sagala ntangawuzi sukali na majani naye tolwayo leta bibiri ebikopo neyanguwa toteeka mu plastic plastic ojjamuwa bakadde bo gundi jabivuddeko gwe gwani erinnya lyo gwani Jacques eryo erinnya lyonna bakuwa lyaki ng'oli ng'oli mbunyeebwa Jacques oba ye Zax gwe Zax gwe Isaac amannya go gali ku national ID gwani toli waawano mwajjaovaawa walawa tomanyiyo kati obakwata ogamba oli waawala nnyo toli mu kamera kati national ID tolina national ID ya wano olina ye Congo oliwe Tanzania mutwesibyeko bannange Tanzania bino tebabigula kati kyogana ng'oyagala bwa mmeka otunda otya ku 10 ng'oyagala bya mmeka bwa 10 bunaakumala totwayireko baana bannange nedda n'abaana nabo bwe balikula bagulewo bwabwe producer onoolyako oyo mutego omuvubuka gwe ako kampime abantu asaali 10 wano wooli 10 wano 10 wali wono esomeka 12 njagala kuwagira 15 gakuwebwa 3 bwoto bwe wabutugulira ne Masaka kwanza Masaka nabo bagulira wabutugulira obutussa sabagulira nkoko enkoko enjoke mukwano watugulira ogwo munyoobwa era n'omuberenge oli muweeyo bwa 10 ng'oyagala bwa mmeka babitabula bitabike toteka mu binyeebwa ng'oyagala ebinyeebwa tekamu emberenge n'ebinyeebwa ojja kumpa ku soyawo omugagga omukale obiriza olwo lwe 10 olwo lwe 10 si ekyo tekamuko ne kasoya katini ate bityagasinyongeza 5 oli mu nsi yaffe ntuwe olinga ebyenda by'ensekere genda mu maaso teekamu walimu 10 wooli wedindako leeta ako akantu ako omuteeremu kino kyetukola Saimo takyayinza kukikola takyasobolera ddala naye gwe omukazi naye Katonda kyeyayaba Saimo mukyala we mulungi muwala mulungi namulaba akabina kwekali hips kweziri ngayambadde suuti ate mweru naye Saimo yasirika ezo ze 12 n'oli muweeyo bwe butyo bwa 10 Saimo yasirika bayimbanga ng'asirise obanga alowooza ku ki waliwo omukazi amugambira happy birthday baby neyeefula avuma Florence nga mugagwe sinika ebinnyo I love you omukazi tomanyi nti yamugambako ne I love you naye nga moment ejjiddemu kuba mugamba I love you n'avuma naye saategeera yavuma kati nze mpabu ya 2 ezo 123 kati wasigalayo 12 oli yagambye mberenge naki mberenge ne soya kati omuyongeramu gundi emberenge owoono talina choice nindako papa bwotyo bwe wayite mutukula ng'oyingira bana omugenda mu interview simanyi ezo 10 kati teekamu ezo teekamu ebyo za 10 teekamu za 10 kati ebyo bya mmeka teekamu kati oli muwe 10 ze 15 producer olinamu 5 awo sitambula na kashi muwe nja kusasula omwezi nga guweddeko bannange onzijukiza ku musaala gwe nenziteekako owa chapati wamuwa ssente mmeka chapati wali a Rolex n'oginnyima nenzikakana nga nze gisasudde gye siriddeeko nanyiiga nnyo gwe wagisasula maama nanyiiga neŋŋamba tewamuwa ssente omusajja wamuwa 13 Rolex yali ya mmeka eyo nze simanyi nakumanya naye natuuka wali nanga mwongereyo ennya neŋŋamba omwana musabye ka Rolex n'akampa nga akampa takampa yakubba babbi owayi tuddeyo wali munange
Simon akazi b'emmere lwaki naate kyambadde G-string okiraba string yawa naawe kweyiseembweti oba amabina ge mafu nga badde kwegali ono yakubamu oyo daayi oyo daayi gwatadde mu alwanisa kiwalaata abasajja ennaku zino beekubira ddaadaayi simanyi naawe weekuba ddayi nze mutabani wa Namukasa ne bakkuba ne kayita wano daayi oyo Lutalo ne Gundi be baali bamwefunidde ne Lutaaya nga bookya enviiri ne zikaalinga wano ne banyirira mu biseera ebyo nga banyirira giba myaka baabivaamu kati baabyesonyiwa bakyakakuba kaddaali Gundi yali abiremeddemu Masiyasi nakati akyabikuba nga mmeeya ndowooza Masiyasi akyabikuba tekijja kukola munnaye Simon mukubirako muka Simon ng'olabye n'ekikutuuseko naga nkugambye naawe onnemeddeko bannange genda omuntu omukyala genda bannaffe banna walinaokuoba Simon mukubira ekiro muga Simon nga walabye nze nga sisita nkitegeera nanga sirina kyakwogera naye kwe kyabamala si bulungi jjukirawo yali amaze okweyogeza mu kyano bagibbye nze yankubira naye bangaye muyalistant nange ndowooza nakirowoozaamu ne ngamba ddi ki gye yali atuzanya kubanga byayagala simpase kyano ki eyo yakomawo amangu sipiidi bwetyo kyano bagibba nedda bwetyo ekyano edda ku birthday eyo gwe tewabibalamu owaayi kasita yakomawo yali agatuyitamu yali agala gibusitingamu ng'abooluganda ya kasoko mu lubeerera obanga mugezi nali sinnabako bimala kasoko kyano baagitutte nga wate bwakola nga kiringa kikazi sikitegeera bulungi kigenda mu maaso konze kiki kyotegeeza madde ntudde awo ngenza olaba you've been logged out ne mga kyano oba naye awo mu ngalo ng'ogikeberakeberako sibitegeera kasuku kulonze nno kati mugave munna otuuse woogumira mpulira enviiri zikomyewo ng'awuli alina paafu nali ngudde eri Junior nankubira kasuku musajja watunuulidde e Masaka konzaali nti Saimo anti kyaneegenzi nze mbadde muwadde Subaru ebintu ebimu ateeka omwo ayolekere mbaandi awo ekiro ntambi owaayi wategedde ebyagudde ku musajjawo kozi musajja wange Saimo kyera nenkya tetugenda kukola mbuulira wooli tukeese bukeesa ate yakeera ku BBS teyakola ng'alabira ddala omugagga talina kyazzaako zana Junior abyoga nenkubira omukulu nemugamba owaaye kiki ekiguddewo nagaha owaaye kyano mbadde awo ngenza okulaba nemuga kati okoze otya oga ngambye mbu wiikendi tubalinde Monday nemuga kati essaawa zino owulira otya owaaye ndi wano obulamu sibuwulira naye ndowooza ekyali ewaka namugamba nkufuneko ka KFC nagamba nako tekagenda ndowooza kati ekyali ewaka awo nga baseka musuwa ku musuwa ate takyalina byakukola ali aido era nkakasa nga omwaka ogujja bayinza tuwa omwana omanyi omusaayi gudduka nnyo ng'onyinza oba ng'oli stressed kati effumu olikola mangu nikaziina lijja mangu ndowooza ekyali awo naye nalaba ndowooza bye byakyamuno omukyala n'agamba muggyeko stress kumbe teyamanya nti akabadi kazanya akakyana ate kagenda muleetera ebizibu olwo nalaba Simon nga bamuyimbira ng'aliwa n'aswala nga bamuliisa Simon alako omusajja muganda laavu tebagiragira nnyo mu public wano ate kati Simon simanyi oba ye Ssemwogerere oba Siimwogerere babiri bw'ogwa ku Siimwogerere lw'omanya bonna baalogave naye Siimwogerere an original Muganda man Siimwogerere lw'otegeera ye Daniel
bino bye yeeyita Seimo. Yes, boogere Daniel. Daniel. Ayagala bwagazi gyogera. Simon Daniel. Ya Simon just yali epatikako ngazze n'agamba banamwita Daniel ng'ayita n'akawalaata abantu bajja lowooza mukulu. Eri mu comedy bamugobe. Kwe kweyita Seimo. Kuba oli Daniel w'omu Bayibuli yali mukulu. Kati naye atejjukira Mukama n'amupaatikako ekiwalaata. Kati nga mu comedy baali bajja mumugoba. Namulaba naye mukyala wa Saimo weebale nnyo. Eyo embadde gye wakola abakazi bakola ekintu nga tokisuubira. Obeera okyalowooza olina emirembe nagguka kati awo teeberezaamu abaaliwo awo gwe nno okyali ku baaliwo weebale nnyo awuka yali ana kati awo baavaawo bonna omuleka otyo omukazi baafidde teyafunako wadde gundi yafunamu kajjulayina keeno ate abakazi obalaba bagezi asobola okuba nga mu ssimu yalabamu amugamba nti oh my God Simon birthday sex on me omanyi bwe batyo bwe bagamba okitege birthday sex on me omwana n'alyoka akuweereza kano omanyi bajjako kano n'alyoka akuweereza eno ati noga la hawula kati aba apikaapika omwana n'ajja awo naggalawo omanyi abakazi ennaku zino tebakyayomba omukazi bw'amanya nti ogenda mu miitinga Zubeida obeera obulako katini essaawa ng'emu ogende ng'azizikawo omwana omulwadde ng'azizikawo kipurogulaamu temugenda mu ddwaliro ne bamuteekako eccupa y'amazzi jasiti kikuluma tetukiraba eyo kati abasajja abasinga tetulina lo ereka mukazi mu ddwaliro ogende mwanimo anti abakutuma twetere ku Laibena twetere ne Kano okitegedde kuguno mwana jangu omukube kati okuzizikawo awo mukazi oyo mugezi naye Florence oyo nampijja atwonoonedde abakyala kati ategeera mikwano gye tegeera mikwano gye Saimo kati Zubeida ye mukwano gwo ate oyo nampijja namulabako era lumu ng'agamba Saimo nze Saimo omukyala wo waka kwenyimiridde siina mulala gwe nsobola kukkiriza kumanya era totagala nagamba eno statement kati be nalabye nampijja ssebo nga ye director of photography gwe tokwata gwe nedda mukwateko kati muliise naye kati n'abuuza omukazi akulisiza Saimo bami n'ayagala okudduka njagala bakuliise ali ku kisenge bati yeesigamye ayagala kimulye Saimo yaŋŋambye ettaka yalitemyetemye n'amaaso waati yakubye peeke wagirabye nagirabye naye peeke esaajagadde ono kalekaleko ya mukyalo waliwo aleeta amamwa gonna n'akukola leka n'omugamba mukama wange ng'akubira bumesi ndiira ddala mmanye nti mpeddewo nawulabye amukuba peeke ne ng'awano Saimo kati byonna abyeganye kati wantu talina kyakukola ne Saimo ekyo kibayigirize laabo mugijje mu kisenge wokka omukazi ajja kwejjayo ate ng'olina okubikola ate badde balina n'okwesitulamu nnombo Saimo n'alayira aganyaba okufa ng'amaanyi ga channel awo yabadde ekomyewo yabadde ekomyewo naye ng'asirise era bwe yamaze n'akapositingayo mukyala wa Saimo ne gwaba butapositinga nze era bwe yakataddeeyo nange nenkasitula nenkateekako ogundi ku kasuku kukuwaza bbanga ku gundi ku TikTok nenkateekayo nenkakwata nenkateeka ku status yange okakase eggwanga nti Saimo bamusupurize nze ne kati mukyala Saimo ate oyagala onywezaawo kati ate nze ne Zubeida tuyite ku kyemisana ensobi gyaliko bono batokoze kintu ekyo abaana batugulira enkoko eno abaana bagula enkoko bajja tugulira enkoko ng'ate nnamba nze ndi anko w'abaana ndi walugave ndi walugave Saimo walugave ate oyinza kuva mu blaza siva mu blaza kati balina tukwata bulungi naye okuva olwo za Saimo ali bulungi ebigambo abyogera tebikutuka ne Saimo ate kati ye yeesimye mukyala we si mubi abantu bajjayo bakyala baabwe ne tusirika busirisi
nze mukyala wange bamuvuma mu kasiku bulijjo wano oyogera amabina mukyala wo talina mabina n'ogamba nno lwaleero ne ŋŋamba bwe ntyo bwe mwagala omukyala nze kye namwagalako naawe ngeri wamwagalako ki butaba na bbina olaba future wo nze ne wange bwe yaŋŋamba mu future yo yonna njiraba mu lubaawo olazubedde otaba nakuwaana aŋŋamba buli wotambula oti the future is bright. The future is bright. Kubanga tewali kimusiikiriza. Nanga ni Saimo mukyala we yazze yenna yeemala bwemazi. Amalira waawo. Omukyala tambula naye tulina show ya Aruna. Tambula naye jangu tumuyimbire. Bangambye waliwo abakusayininze nga nange bansayininze. Tebannansayininga wa Aruna aji. Lasa Aruna biveko ebyo. Park on time tours and travel. Bayiseewo. Bantu bali kunzijukiza. Abantu natuuka wali nga bansayininga. Ne bangamba tubagala ne kasiku ne bagamba kwano mujja mukubirako simu bagayini sente bazimpa ne babuuza Zubeda yafunye mmeka nti bwezi tikoze nange zenjagala ne tebabanga bakubate obanga nze gwe babbomanyi bamanyira Park on time tours and travel gwayagala okukolera visa Dubai bagambye bagenda tutwalako Dubai they are serious wetegeke naye batwala gwe weka tebalina mugugu mulala gwe bongerako Park on time tourism. Tours and travel. Tourism. Park on time tourism. It's time to travel. Yes. Get a mass. Kampala gwali Uganda ngo yagala kukolera ku visa ekutwale Dubai ey'omwezi ogumu n'emyezi ebiri. Baina omwezi ogumu baina emyezi ebiri baina emyaka ebiri freelance visa bagikolako waliwo abaagala ennaku 3 waliwo abaagala ennaku 6 sijja emyezi ebiri bakukolera visa ezo n'abantu balowooza nti eyo freelance visa nnungi nnyo bw'ogigenderako osobola n'okufuna omulimu tubayeri nga toli nnyo ku bunkenke kati abali Kampala genda ku MM Plaza level 4 room 21 MM Plaza mwena ndowooza mumanyi weeri kati abali Dubai Deira Park bagiyita Deira Park opposite California Hotel osobola okugenda waawo ne bagaba bannaye kimyeka visa kange ne babeera nga ate bakwanguyiza n'otamenyeka nnyo ebintu by'okuba ng'ogenda tambula ne we stressing nga tebinyuma ne air ticket bazikolako air ticket banga ez'ensi zonna ogifuna nga tomenyese ne bagikusanza wooli oba ku simu yo n'otambula butambuzi ate n'obeera ng'okola ki nga weeyagala yo n'omwana wa Kyayi gwatumu si oyo naye wa Kyayi ye anajja simanyi naye munnange Simon bw'atyo but happy birthday Simon yayingidde emyaka 34 myaka 34 yagamba gwe wakwata 45 alinga enjuki mu luzungu nenkayana emyaka 45 ng'ondabako wadde akabiri naliyo nenyinyuka bubi nnyo temuli nemugaa ku baside naliyo nannyuka bubi naye jeni yajja buye yali tabitegeera bulungi anti wasitani tategeerawo bulungi nga lwaki tategeerawo bulungi ye tuli abitegeera emmere ya yaya tagitegeera emmere yamanyira gino eminwe gyewali wali erungujja yabayiye mbutto butto ne batitukamu obunyanyanyanya kati bino yali alaba byabazungu ekyanga ate nalabye Simon omukazi ayikanga amufuga ng'omukazi yafuga Simon alabye okutya kungi mu yefiya buli wamu abakazi be batufuga nkati nga naye bakodde last ndi ku last warning naye omutima ogutaagala jjoogebwa buli kiseera gwesikayo ne gugamba naye waaki omanyiirwa ngamba owaayo kantuule olw'abaana kantuule olw'abaana kalotudde lw'abaana ndirola n'ogendako mugenzi Dubai n'ozinamu katono ne last ndi ku last warning bakufuzeemu si bulungi omukolo gwa mami wagulaba mami nno yabadde live ejjo mami ki mami Nyaamu mami Nyaamu yani mami Nyamutoolo Nyamutoolo mami wo
bakukolako mami batuyise nebbi nange bampise ogenda ate nina transport nange kimadde nkugamba nze kasita bampa transport mami nandyagadde njagala ogende nebbi bampeeyo miliyoni 3 nzije tuve wano tugende toka ntokisho yonna bagiyise enebbi kati nze ndi wa 3 bayongerako wali buli omu 2 6 miliyoni nga 9 nga tusimbula nga zonna tuzolekeza wa enebbi kuba kati emmotoka yange eyo giraba ogenda enebbi n'okudda egenda kunywa miliyoni ezi 2 nebbi nno wala tuyitayo okumpi kati akamotoka ko tekagenda ne kadda bw'okatuusa olina okalina ne kawola kayinza otokota katokotera mu kkubo be muba bakudda ate era mulina simbulanga 10 nga empewo ekyaliyo omusana omungi gugenda obbatuukako ssaawa nga 6 gobasaka muyingidde wano akamotoka kajja kyamukira mu kkubo pali nga munagera n'amazzi nga mukayiwayiwako naye kati nze yange lwe naagula emmotoka ŋŋenda kunoonya wonna wooli ngireeta ngikuba pa ono aliwa tojonoona ate emmotoka ezinnene ezo ez'amaanyi tezeetaga nnyo malala n'amaanyi baba bagikola nga bagiwa horsepower nga yeeyo okuma 10 okyamuka nnyo bw'ogiteeka awo nga akasuka okirabye soogererako bigambo bingi sigikubamu nnyo va mu mmotoka z'osinga obuwanvu emmotoka erina okusinga obuwanvu okirabye kyekyo nakulabye ng'oteesa ku kyamagero neŋŋamba leero neŋŋamba kyamagero bya kisiri kyebyo byatandise ebibozi by'abasajja abatuula mu sitense wange era nnyumirwa nnyo emboozi ze naye okuva bwe wamuta kyamagero atandise owaba awaba omusindika mu mpologoma eno Samuta yeyata. Yakuta. Ali principal dinyo ate kati gwe. Ne yakomyewo. Era iza butadde se kuba nodeka. Ensi ya bakasukula hivyo ojimanyi. Nanonya wonna. Nda kukyamagero nedda tukireke. Musajja wange. Musajja mwetaaga nnyo kyobo mayazagala. Bada manyi yakwetaaga. Leka kutya. Kyamagero yakwetaaga. Nedda. Chamagero naye ngada kwachi watali tonya toyogera moto ku chamagero aina champa watali tonya akate banga ya mazenga ya noba agenze ndaba bamuchaza eyo naye ta trending ngabo bwe yali ndozobere no sekano ga ojja kudda kati kongambi yakomyewo twakoze interview yakomyewo go amukubide yakubide sagala bibuuze ebyo sujja kubidda bwe nakimanya wamanya ajja kudda jamala budde nengamba ajja kudda yazaliwa omunange omwana yabadde ko natuzze mukola ekyamagero muntu wange nogamba stand with kyamagero tuyimirira ne kyamagero naddala kati nagambye working class kati gye tuzaako ate betugamba working class si bano ba corporate bannaye mwekamba bulireko ba corporate bayiga abatula mu office ez'amaanyi bayiga bakwata basajja bayiga anti bategeera nti kati omusajja anjagalako mulimu title abo baana abasinga ba corporates abasajja babaagalako nti akola mu banka va mu banka olabe kati ndako naye baali bayitiridde bagenda kigo mulimu kutambuza bagenda ne batuula mu esi ezo ne zibannyogoza buli wamu n'alyoka akomawo ewaka avudde mu banka ebitabo bibalemye okubalansinga bulungi stress yena namukuleterako nakunyonyona nga bakola ki kati awo baalinga batufrustratinga kati teri asinze bano modulo craft nkola wa kisekka nkola ku shawuli yaako simanya abo kati ate abo batumanyidde ne bayitawo anti banyuka ssaawa 4 za kiro n'atuuka ewaka ku 6 aye n'atuukeka ng'agibadde ng'omu byatunudde mu kaleega ng'olunaku lwasaze okitegedde kati n'oyagala kukolera ki kyamagero awo wenjagala awo tebakyawoomerako ddala ng'abakazi bano abatunda obuntu obayitamu maduuka beba bafukamu obubaketi tebakyawoomerako ddala tebafunye kuba omufunza tubonaabona bayitamu abo kati ate bebavaawo emisana amaduuka bagalekawo baba bagenze noonya rent baba bagenze mu tawuni
kunoonya renti okitegedde kati kwegamba ne tubeera kukubonaabona kwe tutalabangako bakyuseemu gwe naani yemboozi eddako nze n'abasajja nga be tuteesa mwafunye akakiiko kammwe ne mutuba mu kitawuluzi butereevu ne mutandika ebiboozi by'ekisiru butereevu ko kyamagero ne bwaba akomyewo ku mwenda okole otya embeera olina ogimusaavinga naye nti keyword gye yakozesezza ye musajja muganda n'abaganda weebali kati omunyala tateesa nze kati ekirungi amuddamu ndi muganda oli muganda Shamimu Mayanja neddira mutima omuyanja gwe ku munaana emmere togimuwa okuggyako nga yankubiddeko naŋŋamba omanyi ngenda kubaleeti nfunyemu bwekiti ne bwekiti naye enjala ennuma mu mukwano ate nga n'omukwano ogwo tubadde tugulina naye tetusobola kuba nga tubadde na mu lusirika nze nenkuwa n'emmere gweokimanyi nti nago amaka modro z'abakyamagero ago agali corporate muganda eyasoma babeera mu lusirika emyezi 3 jangu eno akozesa amaanyi gwe waloga omusajja kitegedde kati saamuloga Justin nategeera rights zange ng'omukyala era nange natuzze ekibiina kati ekyabakyala bannamige kigenda kuba ekibiina kyammwe affe tetulina kibiina mulina ekibiina nakulabye ngo amaanyi mangi g'oyogeza ffe tulina ssente kikopo kyo bakireesi kyekyo naffe n'abakazi bafunyemu kasente akatono anti kati olaba Zubeeda waliwo ekintu kyamagero kyanyinyonnyodde nti omukazi ateesa ebyo aba yayina ssente naye uliriza omusajja ng'oyina ssente zo olabirira ewuwo teekamu ze wandiwadde ebbaawo aleme kufa busolo zoba oteekamu kati agamba baati omusajja nawe ddeeno omusajja akunyonyodde bw'ati nti omusajja ng'alabirira amaka ge nga ye boosi ewuwe it is simple knowledge okitegera kye ŋŋamba ebyo ebinyeebwa bye biwunya ng'omukka oba ofuuyi Zubeeda tonfuuyira nkugambidde wano ate nina mukaalusa tokigeza banga okimanyi bwe tunaatandika bintu byakwefuuyira tojja mmalako nja kukufuuyira oneeteekako nina alusa okugamba nja kukufuuyira otye banga okimanyi totandika empaka z'emikka kati muno okoze otya naamwe muwunyamu nina okuwunya ssebo tondera bisukaali mungi jikemu tolina ku mubisi sukaali tanoze bulungi ono mwongere sukaali afe lumu wanogera kwongeramu sukaali so okitegedde kyemadde nkunyonnyola kyekyo so kati lindako tuli ku mulembe gw'okuba nga itizi bako byomulembe omukyala alina okukola omukyala kyalina okukola omusajja omukyala alina kukola ki kwizumuka ku mwenda nawe omusajja emmere kufumba nakulabirira musajja ku mulembe guno wakyaliyo omusajja omukazi atudde ng'afumba batono nnyo ku kikumi kuliko nga babiri mwenna muli baavu omwami wo muggyeko eddogo olabe oba onooyogera ebintu ebyo nali muggyako emabega kawo nenda nasigala kyekimu neŋŋamba bye byonna n'omanya nti nno kyawungira ddala omusajja yenna owa obuvunaanyizibwa mukazi wo tomufuulanga muddu kati mukazi wa kyamagero talina waayogerera naye bwe tulituula naye bali happy ne married bali happy ne married okujjako nga kyamagero byatugamba si byakola naye Zubeeda Zubeeda teyagambyeko nti ku mwenda yagambye newe kuba ku mwenda statement ya kyamagero gifune bulungi kyamagero yagambye baati tukola naawe okola tosobola mugamba nti emmere weeri genda ogiteeke mu microwave ogyebugumiza nga lwaki bwagiteekamu abakoki ye argument ye eri nti ekimutwala okukola anoonye ssente famire eno ebeewo mukyala wa amufumbira emmere agimusaavingire omukyala genda oteeke emmere mu microwave ogiwoominge ogiwa omusajja jangu tulabe ogenda li erindaazi njagala laba bwe liri
Gaddi. Dawali. Dawano tuli mu kamera. Kati kana akatebe k'otuulako oba k'oteekako? Tateeka kyakulya wansi. Eyafu keeki. Bikola tulabe. Lya kino. Kino ekisooka wano. Mala gampaako ndabe. Kya mmeka? 5 muwe. Mpa. Nyama ngoyogeza maanyi bagambye ebitaano. Onootera okunnyuka. Wakedde? Lidako. Kino kiri kitya kino ekisembyeyo wano ndabe. Mpe ekyo ndabe. Naye osoose kulaga nga atayagala. Kisasulira nti gw'ogenda osasula 100. Muwa 10. Naye. Nina muva Bulaaya naye ankubira. Oyinza olowooza alina kye yandeetedde ayagala mboozi. Yavudde wa? Yavudde Dubai. Maama nga kikaloba mayinja. Maama nfudde ekitiibwa. Teeka wali. Nonganteeke wano ebindaazi byange. Balya abaana. Kino nja kiwa muwana. Naye tebalya bindaazi abaana. Balya KFC. Byasoose seka. Kino kati bino ngenda bitwalira omukyala. Weebale nnyo kukyogerako. Mugambe gwo. Kiki obusiru kye wakoledde ku TV? Ekyaki. Eggwanga ng'ensi yonna abaana baffe balaba. Olw'okuba ababo wabajjako. Saaweza abaana bo baba ku TV. Baba beebase. Beebake. Naye wali abo abalala baba bakyaliyo. Wali abazadde abakola n'abaana baabwe nga bate balina TV. Basinikire muli. Kati lindako wabadde okoze musango ki? Ewa. Kuba ekyo kye wakoze wabadde olina mukyala namugambe mugambi nti nzija. Kategeeza kyako. Nti nzija. Ku TV namba n'olangirira. Nzija. Yeeteeketeeke. Anti kati mwabaseegu mwe mwakifunye obubi. Nze omukyala namugambe nti abaana beebase ebisigadde byonna ntunuulidde ggwe. Bwe wavuddewo. Wagenze bugenzi? Nasoose mu byange. Nekkolo ekanatuuka 8. Namutegeeza nti nkomawo. Ffe tuba tutambuza olwo message. Si bino byakuba simu nti bebi nja kudda. Begamba nti nzija. Ngoma ya leero ajja kudda. Kiri kye twalowoozezza ffe. Mukwano nako Ndawusi yakakolanga. Gwe naawe babawe. Ng'olwatugulira byakunywa. Gwe. Babawe. Nalabye ne Ruth akakola. Ruth ki? Alibbala. Twakakolanga edda. Ne Ruth. Naye ng'akozezzaamu nnyo taakantamye. Ne ngamba maama oseguse okutuuka awo. Omuntu tabeeko. Ku TV kolangiririra. Ntabeeko na kike. Waliwo yagame. Kasuku ye musajja yekka. Asoose okuyimira ku TV y'eggwanga n'alangirira kyagenda okukola eka. Buseegu bwabwe. So kyamagero kati ali eyo. Abakazi bamutwalamu ku Twitter. Nyabalaye bakambwe bazibu. Naye yagenda gwe batwala. Badde simanyi ekindaazi kino kinampoomera. Osoose kiriwo kyotwali omukazi. Amulekedde ssente z'emmere ewaka naye andeke. Agula ebindaazi baba abyagala. Abakazi ebyo bye bakooye ebyo. Kati ate olina guruupu y'abasajja kati mukazi oyetaaga mukwate muyigirize ottema ekigambo. Alina okuba nga alina komiti. Komiti yetuula. Olaba mukyala wa Sulaiman alina komiti. Teri mukazi atalina komiti. Simon kati alojja. Simon yawunze. Kyalo muyangambe mulwadde. Kabootongo yattuse. Bambi. Alinamu kabootongo. Kiki? Yangamba oba yeetunda. Gwe. Producer. Oyo mwana ki ekimuluma? Shalom. Yagamba biki ebimuluma? Nze yangambye ebisujjasujja. Naye nange saakakasizza nagambye. Kabootongo kugwa bakuli. Okirabye. Naawe nyina. Nkondo. Si nkondo. Aho baba bamuwogodde.
abigula abigula kyokutali bbina kuliko kinaawe okwo naawe omwesingira abantu bagambye omanyiira nnyo akatale konna okasi ebigambo by'abantu biveeko onzitidde akatale tojamalako nabyo edi gye wali ontwala wakola otya ate wakkiriza waŋŋama nsinikire muli ebinnyo by'ente edde lwe twali wano iwa wa woogamba waliwo wali gwandaga musimu anti wenkugamba nakola ota oba yali munaku abula ndeka nkumazeeko emikwano ntabula na mikwano gyange nenga Hijab Nation asatu mulimu August gundi twazitandise Kasuku live nazirabye neŋŋamba ya kati I&M Bank nagamba ku Friday ojje nga tugenda mu myaka nga siina gundi ndogoye lwa nnemesa nenkulaba nga weediriisa buli omu nansindikira ebifaananyi nga balowooza sibiraba ne mbagamba naye byemunsindikira mbiraba nti omusajjawo ng'amaalo gayitiridde ne mbagamba wali mu kukola naye weetalamu bagamba gudi yali yaki nga nalaba tewayambala black yali black tie black tie kitegeeza suuti tekitegeeza suuti ya black black tie affair naye Sudiru yaliyo ng'ali mu lineni ate omugagga abaako nenyambala taba nayo nga wataddemu ne kabasikooti butereevu ng'olubuto lwonna olutuzze naye nga bw'omanyi kano akabasitoko nga ko kayiseemu nga kakwegaanye ne ŋŋamba nno simanyi oba kino wakirabye ng'ofuluma eka kiki njagala kalondawo naye abalabi bo tebajja kumpa mirembe bajja kwogera gaye naye namwe mwemalamu nnyo olumu kankalekabalegakalya bweba tokirya ekimpe naawe tolibadde bulungi nga wano wanyima kalolex omanyi saazi nakedde kwata nkuddize kali saagala naawe teka nakedde okuva ewaka kiki baana ko batwala ku ssomero nje sitwala abaana ku ssomero ani abatwala mukyala ge bwebatwala obaaki nateekawo embeera nabawa emmotoka beevuge abatwala n'abakimayo byebyo nabadde nkugamba omukazi atwala abaana ku ssomero alina obbakima akola akoowa oyagala kumwenda bodda akuwa emmere ate kisobola dde ewaabwe muddibi olwo tufune omukozi abazuukusa abanaazi abakola ekyo bwe nkomawo era mpa emmere amanye nti ali ku mulimu temusobola kutumalako mirembe be mutyo nga bwe mutagenda gitumalako so Success Motors tonagendayo nze siina getwala bantu ne bantu nga batanda olina ddi obudde nze nina entondo okumanyirwa omuntu anzita mu bussi kankubire wano omukyala yakwasaganya bali abasigadde bagumu balina emboozi nnyingi omanyi kati Kasuku tukyabala kino tukyabala kiri waliwo omuvuka gwemanya walina emboozi empitirivu Isaac bw'oba tomutunuzeemu kamera tofuna sponsorship show ate agyagala okusinga ffe basereebu so small and slender lekera awo naawe totumbuzaako mirembe takwata oli ku WhatsApp mbadde mukubidde takutte wuuyo mwezi omulaba kyekyo mala nnyo akacyayi nzijeyo obukwatidde eno musaidi okugisaayo ki bwe buvaayo kati awo nensmairinga tekuli kiriko ebina okunyemunguza akamwa nekyayi n'obinywa weetega kati biri mu kamwako kati waliwo agenda okugamba Kasuku uyo nasty wakalya obwa nasty abula baayi
Owaaye lindako Hijab Nation egenda beerayo August nga 20 nga 31 nja kukuba ekikomo nga 31 nalabye abasiraamu bakuwadde support naye ne Sheikh Kiti yazze nsaka kitanajja naye agenda namulabye ajogerako mukyala wuna saka kitajja hello how are you Madam Florence I'm okay ku office yawo nobeera freed sawa nga mmeka nja kuleetera Zubeida ayagala kukubuuzaako kati tujjaawo katujje